Executive Media. Focus, innovate, succeed. Abankubira okumpita nnyabo siri nnyabo. Yadde ddoboozi bampa ly'abakazi naye gwe bw'okuba manyi ssimu eyo ya musajja yagikutte. Ulira olugezigezi wa ab'ebitongole mbayinako obusungu. MTN. Nedda organization ez'enjawulo. Like. Mbayinako obusungu. Like. Anti kati organization zatandise okukola ki? Okujja. Batya. Okulipira ekintu kinene. Aha. Waliwo n'abasikoseozi abankubidde. Yes, kati bakubira. Sikoseozi Uganda. Simanyi organization biki. Naye abo mbayinako obuzibu bumu. Babeerawa. Ngo babadde bujjo bakulaba. No, azini sinzeze kaliyo. Waliyo bannayuganda abalala bali. Wali abaana abalala baki. Ono omukazi gwe n'adde ennamba yo nga naye n'abaana balwadde basikoseozi. Naye ng'ate ye agamba obulwadde abumanyi kyava awaayo. Kituufu kati waliyo abaana abalala baki bangi. Ebyo ebitongole mbadde njasaba. Abaana abalala bangi ku kiliniki. Mugende mukwate kwa ababaliwa. Nze mundekera abantu ba wansi. Bakulekera abannayuganda. Mundekera abannayuganda. Okitegedde? Abannayuganda. Kubanga ab'ebitongole balina abannayuganda sibalinaako buzibu. Munnayuganda gwe wooleeta ssente z'obusome bw'oti oli waddembe okuntunako n'ogaala busome bwaffe buyitawo kale. Nga obusome bwaffe watudde bw'atumanya n'obusome bwaffe. Omwo essaawa yonna oli waddembe kati essaawa yonna oli ajja kwanga gaalaba waatuze obusomye ku booda tufudde. Nabo obusome otateekamu n'ekintu. Nabo obusome kati wali abatagenda nakuddamu kunjagala mu mabaala. Twakusondera obusome oli eno onywa bbiya. Lwaki obusome bwaffe obunywesa omwenge? Waliwo omwana yabanyiza ssente za Buganda. Ssente za Buganda ezo oziraba. Njagala okulungamyamu katono. Ssente ezo waliwo yagambye ziriyo tezina kye zikola ziyina. Wali eddagala libaleeta baliyita hydroxyurea. Tosabitegeera. Kati njagala mbikunyonyola. Kale kati funa gw'obinyonyola bitegeera. No, it's okay beerawo. Obuzibu bw'olina bwebwo. You're short tempered. Yes, kiri nkisembeza bisembya naye kino kye kisoboka you are short tempered. Lwaki okyawula? Alaba ali ku social media. Ekipapula tekina we kikola ki? Bwe kiggasiza. Siza bagambe ayagala oleeta ssente akole ki? Epapula tekulya ayagala kirya. Epapula ekyo singa kyali kyakulya. Singa gye tulina mama wange tweyagala. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Kule kantu. Kano kaddi. Kadda. Kampasa yagala Kale. kampasa. Mwebale nnyo okubeerako ku Executive Media. Bannange tageti yaffe yakweza mitwalo 5 ejaba subscribers. Mu subscribing Sofa muli kumeka. mitwalo 24. Banne tageti yaffe yakweza mitwalo na kitundu ejja $. Egy'obusomyo. Buli omu alina ebizibu bye. Buli omu alina ebizibu bye lwakuba mmwe ezammwe z'abagoberezi. Bagobereza balina okusonda ate n'ekitundu. Okakasa. Ate munnaye wabajjeewa. Mwasibye mutya mwasuze mutya mujebale tukomyewo nga bulijjo ku Executive Media kansubire muri bulungi. So tugende maaso ni sad story. Njagala ommanyire. Njagala kati wano woli. Tetugenda kubanga tukola sad story. Tetugenda kukola sad story ya. Saagala tugenda gikola. Mpadde kusanya. Naye ebyo ebintu bya sad story buli ssaawa bijja kutwala mu depression. Anti kelwatu tuddeyo eri mu kantu kaffe. Tetukola sad story. Olina okuwa abantu tips. Abantu baleme kulowooza nti ate kati bakulinako ownership. Kubanga ogenda tandika sad story Monday to Monday. Ebintu ebijja okutwala mu depression kyesaagala. Sobola sad story. Bwe bakubuuza ate kati obulwadde wabufuna ddi? Anti obuzibu bwe buli. Kati obumazeemu bbanga ki? Obuzibu bwe twafunye. Nindawe nakolako oli ku sad story ndaga ogenda kukaaba. Sad story ezo ziraba. Bangambye abantu bazeetaaga. Baani? Abantu. Abanakuwa ssente. Towulira wankubidde n'ongamba naye abantu balowooza tetuli serious. Anti ffe luli bwe twayogera. Lwakuba ekirungi abalala baamala ne bategeera nti twali serious. Naye bali beetaagamu ki? Jayden abagenda okukuwa ssente bajja zikuwa senga Sidi yasonze ssente. Yankubidde ekiro saamusanvu. Eddeshi Kalisa nakati ali ku live. Deshi ne luli namulaba ng'alikula. Abaana ba YouTube bafuddeyo, abaana ku TikTok bafuddeyo, Uganda buli omu waali. Buli omu posti ba bitusi ba postinze. Bambi ne Haruna Mbiru yangambye yaweereza yapadde yasatu yayogedde ne mami. Yayogedde ne mami we. Olwo ne yansabye ennamba ya mami we nga sigiina ne muwe eriyo. Gundi yapadde yakakadde. Ronald Mayinja. Bambi. Gundi yampaddeyo na White Benda. Benda bamine yakuwaddeyo. Naye yapadde yakakadde. Ne papa naye yangambye naye agenda kujja abantu abadde bize. Naye agenda kuwa. Abantu bandaze omukwano. Tebagala nfe ebyaddala. Era nga ngenda kukutwala. Ya munene w'amaanyi mu ggwanga lino. Tebagala nfe ebyaddala abantu. Nayo ngenda kukutwala tubadde nabagendayo leero. Naye ninze programu yaabwe. Era yowe nkukubirira essimu. Ninyirewo boda. Natanze otambula ne Element. Musana kati anti. Neera wali otambula nayo luli Jayden ne Element. Lwakuba tebakusasula. Awomba banje. Abasipiro yesaawa musasula ssente ze tubabanja twagala ssente za Busomyo. Siti za Busomyo. Sipiro tubabanja mwanjaga Jayden. Bamande ssente zange gundi gye bagira okumpa omulimu. Advertising agency. Teyampa ki?
teyakuwa sente zange abaspiro baboda era advertising agency eyo abakola nayo bali mu spiro bogere nabo baba wa sente zange bazikuwe aba marketing agency eyo bakwate sente zange bakole ki kuba baba spiro bazibawa naye bo ne bazikola ki ne bazirya. So abayimbi bange wamanga wano Spice Diana tujeyo D Carol Nantongo Cinderella baby Cinderella sanyu yes Maureen Nantume Irene Namatovu tujedi bonna bayimbi bo abantu n'abayimbi babandi bammanyi gwende abadazi kwa abadde muyimbi wachi wakalioke wachi Haruna Lonadi Mayinja ne Haruna andi natidde nengamba babandi bantu bakwagadde obudde buneno nandibadde nga bayimbi abana bayimba bubblegum music nga bampa ku sente kuba omanyi bubblegum nega anti generation gyenkola ki jotegeera gyendimu okitegeera naye banga lyomaze mu bubblegum kyo kyofunyeemu tewali era njagala obeebaza ababubblegum mundabyeko ke mundabye tujja labagana mu koona awo wano nze wembateeredde buli omu alabe ku ki abantu bagambye tuli bafeeke friend buli omu alabe ku munna akasuubuluzo ababubblegum music mweraba gwe olaba oti tuli bafeeke friend so fate tuli bagambye aba YouTube abantu babi nnyo be bakozesanga omwana oyo Akaaye ne bagamba tukozesa kutukumuna nete bamuweya tebannamuweya yadde ekikumi ne bagamba njagala Shamimu agambe tulete sente z'omwana nga naye agambye ndetayo bweziti by ladies and gentlemen njagala kino tukisettinge kiriya Shamimu tasobola kuntuuza waneeno nga ye tannaleeta ki contribution ye okitegeeza nejala n'omulimu gwe tukola nga ba YouTuber bagumanyi okubanga tugezezzaako kantu tusasaanyiza ekintu bamanyi obugubi bwe tuyiseemu naawe nga tobereka naawe kikyotegeeza sibereka nange gobereka nange naawe abeeramu n'abayeekera naye gobereka naawe gwe Jayden nkugumidde gwe olinga abamanyiiro mu bintu bye wali ombadde wantonera bikopo bya kisiru ate kati olaba ebikopo ebyo nabikwata nembirekeyo ebikopo ebyo biraba bw'otaabikimeyo mudame tolimu wallahi togenda kujja kulumbe ate nga ntena ku ekanzu kikyotegeeza ekanzu sakuwa ebikopo lwaki watutuka ku bintu by'ekanzu ebikopo byerabira buli omu saagala yeerabira kyakoledde munne nze nakuwa amakanzu abiri abakanzu abiri kikyotegeeza saakutwala omugagga naggulira ekanzu naye omugagga mutembeeye naye omugagga waffe tujja naye n'omugagga oyo ate ye kanzu yali ya mugagga teyali yiyo ani yakutwala ew'omugagga gwe musiru gwe wakula wakuntwala omanyi kiringa ntwanga tutambula babiri n'olaba dduuka lyange lino negenda ntandika olabanga obusomyo mu bulamu ebitengi kati mu bulamu ekya Chosen Beki kimu yasuula dduuka mu bulamu ekya Chosen Beki kimu wetaaga okukola ebintu bya uniform ng'abaami bajja ne babigula ng'omusajja ali wano mu ddami n'omukazi ali wano mu ddami bambadde ebintu ebifaanagana zikawunda suuti nga sayimo z'ayambala oyo nno yabadde ali mu nteekateeka zo z'okubeera ng'ofuna sente z'obusozi ez'amaanyi naye suuti ze tuzaagala nti wano kati wano alekerawo owagira abalala singa kati wano waliwo engoye zamuzeyimagala ogenda oba mukukolako obusomyo nga wekanaga bakatongole nga nina suuti yo nagitunze okategedde naye kati ejjuuka walijjuza white dduuka lya white ate n'enfuufu nnyingi edduuka yasamira mulimu enfuufu anti tosobola giraba naye munayo nnwana tosagira bolaba nga otasobola laba biseerayo bya maaso tosalaba nfuufu muno nze byange mbiraba sawa yonna abantu baŋŋambye nkati nino tandika ottereezaamu mbeere muntu mulungi batandise okufuga olwo okitegedde ebiragiro bingingi kati saawa zino nga bakusondera obadde watereeza ki mbadde nakoze ki obadde watereeza sirina kye naatereezezza n'ekirala abankubira okumpita nnyabo siri nnyabo yadde eddoboozi bampa ly'abakazi naye gwe bw'okuba manyi ssimu eyo ya musajja yagikutte ab'ebitongole mbalinako obusungu MTN nedda organization ez'enjawulo mbalinako obusungu anti kati organization zatandise okukola ki okujja batya okulipira ekintu kineno waliwo n'abasikoseozi yes kati bakubira simanyi organization biki naye abo mbalinako obuzibu bumu
babeera wa ngo babadde bujjo bakulaba no azini sinze kaliyo waliyo bannayuganda bamalaba waliyo abaana abalala baki omukazi gwe nadde ennamba yo nga naye alina abaana balwadde basikosero naye ng'ate ye agamba obulwadde abumanyi kyava awaayo kituufu kati waliyo abaana abalala baki bangi ebyo ebitongole mbadde njasaba abaana abalala bangi ku kiriniki mugende mukwate kwaba baliwa nze mundekera abantu ba wansi bakulekera abannayuganda mundekera abannayuganda okitegedde kubanga ab'ebitongole balina abannayuganda sibalinaako buzibu munnayuganda gwe wooleeta ssente z'obusome bwoti oli waddembe okunfunako nogalaba obusome bwaffe buyitawo kale obusome bwaffe watudde bwatumanya n'obusome bwaffe omwo essaawa yonna oli waddembe kati essaawa yonna oli ajja kwankute galaba watuze obusomye ku booda tufudde obusome otatekamu deba obusome kati wali abatagenda nakuddamu kunjagala mu mabaala twakusondera obusomyo lyenoonywa bbiya lwaki obusome bwaffe obunywesa omwenge tetukyakwagana kuzunga mukasana bwe busaanuuka obusome bwaffe kati so amateeka era obusomye bwe mumpeera nenkomawo amateeka gagenda okufuga obusomyo totandika nenkomawo ogenda kukomawo ng'oli mulamu kati wenkomerewokola akantu buli lwakusatu amateeka agafuga obusomyo agafuga obusomyo muyina ogampa sooka ogeewe w'amateeka agafuga obusomyo kiipu ezifuga obusomyo bwe mugenda okumpa naye ng'egye twakatandika amateeka go tugenda gasembyayo gasembye bayinza otuma masseera gamba mulwadde amateeka nga mangi era bakimanyi tusaagamu teeka nga ani yabagambye nti obulamu tugenda kubeera Jayden saagala bulamu obufuule serious ogende mu depression obulamu bwange tebuli serious anti kati obuzibu nedda natandise olaba nga abantu batandise okutwala mu mbeera eyo okitegeera njagala oddemu kino kyabaddewo naye njagala nga abantu bwe basonda naye nga n'obulamu bwo tebukyuse nnyo nga tebukyuse nadde nga obambeere ekambeere nedda todabagala okupa sente nga onkubira esimu n'oziteekako kuba nalabye abantu bayinza okuteekako amampa ati abamwaso okutambuza ali buli wamu biki nedda omuntu akuyita bwoba oyinamu ku maanyi ogenda n'okima sente kati n'ensonga yo anti bw'otambula mulimu abantu kati waliwo abagala olwana ensonga eno anakulaba ng'otambula ajja labaga naye nga tatuulako wansi ate abasaba kati banga tokkirizibwa kulya nkoko abantu balaba kati obudde bunene ntyo buli kyoli ekirungi oba obudde bunene ntyo okugendako mu kifo ekyebbeeyi naye gwe naawe n'omwana mulwadde omulwana ki okuteekako ebbeeyi waliwo omwana ttu ate waki ogijjako bannaaye zino embeera eziri wano teziri conducive mwe mwagala kuntugajjamu nkwate mu bulago ssano ekirungi afa mangu kati nojjangu kati wano wendi sisobola walira sijja kulwana sana entuga ate nakulaba musajja gwe mwafaananira kibwetere lwaki omugirako kibusome kiba osobola okumpa kiboolina bino wammanga ani abakkirizibwa kuwa busomyo ne bw'aba ayagala nnyo kati sano oli lubuto omwana we ali munda naye aye babwetaaga eki waliwo nalabye omwana yabanjizaawo sente za gundi eza Buganda zebaddukire kabaka batirelwani nabirabye era waliwo nno nze yabikutte n'abimpandiikira buwandiikize okumanya naye sente ezo n'agamba mbu Shami musa lwaki otawaana Buganda bawe sente mugende babawe sente za Nalubiri tubadde nga twadduka emisinde wano njagala balungamyamu katini gwe tuza wali amaviiri njaga alereeta mu dduuka alinga kyandaliya tuula bagamba tuula mwabateeka enfufu mu dduuka ly'omukazi tuula wali addugaza ebisenge ekyatuteesaamu white bukwewala lwaki weesigama gundi yange teweesigama waliwo omwana yabanyiza sente za Buganda sente za Buganda ezo oziraba njagala okulungamyamu katono sente ezo waliwo yagambye ziriyo tezina kyezikola ziyina wali eddagala libaleeta baliyita hydroxyurea tosabitegeera kati njagala mbikunyino itsokebeerawo obuzibu bwolina bwebwo you're short tempered yes kiri nkisembeza bisembye naye
kino kye kisooka you are short tempered. Lwaki okyawula? Nkyawula nti abantu balabe enjawulo. Okitegedde? So you are short tempered. Okitegedde? Obusungu bukuliwo kumpi. Okategedde? Abo nno yamanyiira. Bakoledde surprise abe. Ngene tulina tubaleeta ku mimwa gyabwe. Ne babaga bagenda asayifuna ssente. Bazze bakimye ssente. Ennaku yazzeeyo nga balina ennaku face. Amanyiira. So ssente ezo njagala okulungamyamu katono. Waliwo eddagala baliyita hydroxyurea. Hydroxyurea oyo bamuleeta now it's 9 years nga waali to 10. Obwo bamuleeta yaliwa bbeeyi kuba ve namugulako mami nga yamugula. Meka. Bwe bamuleeteranga buli mpeke ya 200. Ate kisinziira wa gy'olaze waliwo ojjo jjijjira ku 10 mmeka? 3. Omira mpeke mmeka onna? Banti kati bakuwa ekipimo mu kusooka abasawo baali tebamutegedde. Bwe bamuintroducinga awo ne bagamba abasawo ne babagamba mugule eddagala lino bweti neki nga teririiko kipimo. Ng'omira otya? Olwo empeke emu ng'omira bumizi. Tetwategeera omira mpaka kufa naye empeke ennene enzibu. Ya kapiso. So munnaaye nga buli ya 2 kati bagyetera kweyo ebbeeyi ng'ate eddagala likyali under test kulawo eddagala likola ki? Baali batestinga. Kati baali launchinga nti likola ki? Liri effective. Was it last year? Kati we bali launchinga essente ezo z'obwakabaka Buganda ziyambako okugula ki? Eddagala eryo mu bungi. Yes, era abaliyo banjulira tebalikola ki? Tebaligula. Kozi bantu babiri bali balyetaaga, bakansa bali balyetaaga. Nga ne ku clinic balikola ki? Balyetaaga emulako. Yes, era waliyo ne weliggwayo. Bitongole ebyenjawulo ne bijja ne biyambayambako okuligula. Yes, kwati singa liggwayo ne bakulagira ogenda oligula. Mukama wange package ogizo gijira kugumu ekitundu. Ate kati bateekawo ekipimo. Bakupima kilo ne bakebera bagamba kati gojja miremu kuva maane mpaka lwakuna weekend tomira olwo bagamba ojja mira 2 okumala ennaku 3 naku endala zikole ki? Nama mu feedingira ku ddagala. Naye nze lya nnema. Obeera. Kozirisiima nti omubiri. Kati lisiima mubiri. Era abamu banjulira tebaliriiko. Okitegera not everyone nti agenda likola ki? Kulimira. Kati nze buli we nalimirangako nga likola ki? Nga linkola bubi. Eriba lyagala ssebo kunzita eryo lyolaba. Kunzija mu budde. Ate nga sirina buzibu nalyo kitegeera. Buzibu nalyo ddyo likozeeko effujjo. So bwe ndivaako mulabewo. Sikitegeera bannwanisa abo. So ne ndivaako era kati sirimira waliwo yankubidde bambuuza kati ddagala wait. Waliyo omukyala yankubidde. Mukambwe nnyo. Saba abantu babitaddemu obukambwe. Nsokoleke yagambye ate. Wasiibye otya nnyabo. Njogera ne maama Jayden. Twalabye ensonga zammwe abantu batandise bituteekamu batuteekamu bintu byammwe. Naye nja ssaba omwana oyo mumpe njogereko naye. Ani oyo bamuyita omukazi? Saategedde na linnya lye. Babi bateekamu bo baba. Wuliriza ekisooka njagala mmanya nze siri mu ggwanga naye mbadde njagala mmanya musawo kyamulaba. Amukolere ki? Anywerawo eddagala. Eryaki? Oli lubuto. Okategedde. Nempulirize emboozi. Olwakubidde gwe amanyi ayogera ne mukyala munne. Ayogera mu ddoboozi erikkakkamu erya maama wange. Mbambi. Ne mugamba abadde afulumyemukko naye waakomawo. Ngenda mutegeeza. Mbadde ndi awo ngazzeemu akuba. Nyabo. Temulina buvunaanyizibwa omuntu bw'aba akkubidde ataddemu obudde bwe. Omuntu abatadde mumufeeko kati omwana akomyewo njagala kwogera nammwe mwenna. Afande mukambwe. Nedda sina mutwalo. Ayagala kuba okitegeera kwefuula nti ensonga agikola citizen. Mukama wange mukyala munnange sinzira kugamba nti nakubulookinze. Tusinzira ku executive media nga tukutegeeza nti mukyala munnaffe twakubulookinze. Bw'olabanga essimu ogikuba nga n'akamanyiiro by'ogenda ozunziza ku bantu twakubulookinze si ka busomyo. Bw'olabanga essimu teyitamu manya wagobeddwa ku mutto.
Mutogo kusonda obusomyo wagobeddwa lwansonga lwakamanyiyo ya fujjo nabutamanya woyina koma wayitirize fujjo bw'oba oyagala okuyamba bipolite nganza akutte ki essimu ate n'ekirala waliwo be nalabye abatabuse bagamba mutukaka ssente waneeno terigwe wallahi bitalahi ekirala njagala bategeeza bawangadde nabo sikiwulirangako ng'otugende nafunye ataaka nga nsinzira waneeno sirina gwe nali nkase ku ssente yadde neki wayogera kintu kyo wano yes n'ogenda era abayamba bayinaako obuntu okategedde out of katase n'omukyala gwe nalabye ali eyo akuba kyeyo naye obudde buneno ngamba kati eno opportunity buli ayagala okukuza akawunti ye nga yamukonako oli waddembe ojinkulizaako sibayinaako buki ne bwe bamizikaliya nga yakukonako oli waddembe okuba kati oluyimba jangu ogaba kolabo kati nedda obudde buno kati bajje buli emu waddembe okusitukira kwani kunze okitegedde obudde buneeno kubanga kati wekyo yabadde agamba kiyani yo yabadde agamba abantu nti tubakako sonda ssente yani samutegedde linnya but naye nze nga nyumira siina muntu yenna waliwo neyaŋŋambye mwagala kubba baki bantu waliwo yagambye mbu tweteesezza ebipapula wano biriwa waliwo yagambye tweteesezza tunoonya ssente nemba tunuulira kati nsinzira waneeno okugamba nti gwalaba ali ku social media ekipapula tekina wekikola ki wekigasiza era nti baŋŋambye waliwo yaŋŋambye twagala bipapula byaddwaliro biki tebiina we bigenda bagasiza bagambe ayagala oleeta ssente akole ki epapula tekulya ayagala kirya ekipapula ekyo singa kyali kyakulya singa gye tuli ne mama wange tweyagala naye ngeri nti si kyakulya ekipapula kiringa kyakubika mawulire gaki gannaku kati omuntu akusaba ekipapula abanga agamba tubadde tusaba kwaga amawulire ag'ennaku tugakube naye ekipapula kambalungamyemu bulungi nnyo nabadde ngenda flying out Nairobi naye wali omusawo gwe bandikomendingidde tugenda kukola test wano kusinziira wano biki dona matching obimanyi then zigende zikole ki zidde buli ayagala ekipapula ojja kikola ki ojja kiraba zisiinaako buzibu naye lwaki oba weeteekako ekirwadde kati simanyi nange abantu kwe basinziira nzesaba mu bbanga abantu badde bakola obanga oli bulungi ne bwe mba nkirina it's okay ne bwe mba nkirina naye sivangayo ne bagamba nti bannaye kino ni kino okitegeera nze ne bakyali bange bakimanyi badde mbeera mu ddwaliro nga tekuli gwe nkoze eki gwe nkubiddeyo katongole akimanyi n'essimu ngijjako nembeerayo twakola ku national theatre negamba Jayden era omwana b'omukubaka mubake era tewaŋŋamba neŋŋamba andi bulungi tukole nali mulwadde era nayi naakavaayo wojja nga oli mulwadde mba nkulaba nali naakavaayo so saali bulungi nwenze seteeka abantu ku pressure sikubira abantu wamanyira okuba ne maama wo mbeera niyo mu ddwaliro ate kati wanene we natuuka nakula eddwaliro kati alibeera mu kitundu wa part time akusindikayo era kati mukubira ndi mu ddwaliro namuga waayo entuuse nga ndi wano mu ddwaliro wekine bwe liti bw'oba osobola jangukko naga nina byenkola naye kankole ki kanzije kammalirize kubanga ebintu byakola byebireeta ssente abivuddeko kati okumala emyaka egi ng'abivaako najja muki ddwaliro wamugamba asooka abibeerenga kati abibeerako naga naye kesooke mmalirize byenkola ki byenkola ate nzije ngira jja mu ddwaliro obeerenga ani akuliko ate katongole tajjangako mu ddwaliro katongole tojjangako mu ddwaliro okakasa ddi sakubire nakubirako kusimu wiye tetugenda kugenda mu ddwaliro nayerabira tujja mumujjukiza so n'abantu bange wali namukwano gwange yakajjako mu ddwaliro mulundi gumu bbanga lyabadde nange okitegeera so nze siina muntu gwe nkubira nti oba kati ndi bubi biki okitegeera abantu mbategeezako obutegeeza nti gundi ng'oliwa nti mbadde muki mbadde mulwadde cause I know omuntu tosamukabirayo neddi munnange bazibu okabalero nenkya n'agamba oba omwana yalwala ki kitegeera n'amira eddagala balina engeri gye batusindika amangu okitegeera kati nze olaba nze so agekeera kumakya mu bbanga neetikako kiki
kirwadde awo mbu just njaga kubba kandi njagala okutegeeza Munnayuganda yenna ali eyo nga wapadde ku kikumi kyo weekiri sinnakwatako yadde ebi era ne kati wano ntambuliza kuki kuzange yadde abajja okulaba yagambe kati ali ku ssente zange era tolina kyewakyuse era kati wuliriza olaba sirina kye nakoze eki sente ozeetaaga sente nzeetaaga era sente weetosaana kweryamu lukwi nze sobola kwatagobaweeriddemu olukwi okitegedde nange obulamu bwange mbukola ki mbwagala bangambye omulwadde nga mugumu nnyo kati mwagala nze bagamba twogera tuseka ani kati baagala nkule tukaabe kigaanyi era kati soko nnyumize mu sad story kikyotegeeza naawe wuliriza njagala onyumize watandika ddi olwala bannange byoyiseemu kati nze ngenda kubeerawo enti ng'okaaba ezo nazinyumiza kasuku nagenda mutoyi n'akaaba k'ekitundu nadda kati ate wanene edduuka lyofunda ate kasuku yabadde ayagala kugenda mu toyi ye ngayo omuntu yeyambira ku mukumu agenda bba musanyufu ono yayimiridde wakati w'obusomyo there is a thin line between kasuku and Busomyo womuyingirira tetubufunye tujja bufuna nolinga ate tanabuyingira omuntu addawo nti batandise osonda so campaign badde tutambudde bubi sofa tuli wabi bambi kasuku tali bubi nawe toli bubi sofa tulinawo senemeka sofa tulaba amaanyi g'Abannayuganda mu nnaku kati nga 2 miliyoni nga 25 alhamdulillahi rabbil alamin wayawukana wakitiibwa Allah sente nnyingi tukwebaza era nga tukyayongera okwebaza singa mbadde saagala bulamu singa Kasubalu katuuse Kasubalu kokka singa gye tukola ekibuga Kampala okitegedde naye singa nkwatako yadde era sente zo weeziri obugadde buno banne naye sente zo weeziri bannaye Bannayuganda njagala bategeeza njagala sad story tetugenda ginyumya yo sad story kati ekomemu tugireke tolaba nga kimala gwera abantu baagala obbiwulira bayagadde obbiwulira babiwulidde kyewakoze wa Kasuku kimala sad story bagiwulidde wagiwadde Kasuku n'ogiwadde Shira kati kimala kati ani omulago oyagala oggiwa tewali kuba nze sad story sijagala toyagala sad story anagirabye Bannayuganda abatulaba olina omulongo babiri Sarah era nga tugenda bba tusoma ebbaluwa y'omwana Jayden Kayanja yisaamu obugombi awo obwennaku ennyo kankube beedi kuba beedi soma ebbaluwa abalungi abampuliriza ku Star FM olina omuliongo babiri Sarah era nga yene ebbaluwa yo ey'olunaku olwaleero ebbaluwa eno mwana mulenzi ye yagiwandiise era ng'agamba abonyebonye n'ekirwadde kino eno okumala kati ebbanga era nga ebizibu byonna agamba abisiba ku mujja we yamuloga obutamulekera kantu konna ziwugukanga beedi eyo twagambye beedi abantu baba bajjajaluza ebyuma bifudde mu studio beedi yannaku wallahi yadde sitayadda naate abantu ekyali kiriya yadde sitayadda kubanga sitayo twagiwulira tukyali bato omulongo babiri akyagikolako naye ebyuma tebinnafa kutuuka ku levo yo tusome eyatiti yatiti yagisomanga atya bannaaye ku Beat FM yatiti yagisomanga omwana titi yasome ey'omwana yamulongo ey'omwana mukama tuzaala mukama tuzaalira ttaka omwana kyenyamiza okuba nti gwe basondera obusomi aseka bajagamba naye omulwadde
Wuliriza kati alina wakasoma ne bitukanga byennaku nnyo n'agamba byannaku naye tugume ng'asikambuze byannaku naye tugume ng'agisikati ng'agijjayo ng'agamba omwana sikaabangako maziga ngagenkabye ku bbaluwa eno naye ye buli bbaluwa akaaba ate nga batagakaabangako gaba maziga mapya mu store mulongo ndabye n'ebbaluwa zino bannaye ndifa nzisoma omwana katongole kagaa katuufu abapatye banoonye wakalika sigenda kusobola ndipise nnyo n'emirimu egyankutte awo nasomawo ennamba y'omusawo wabula nga Haji basudde agamba nti gwe buli omu alina ebyakubulako genda obeere ng'ate omweya wabula omukyalo ono nja mulikomendingira omwami bwambi basudde abantu bangi bankubira nga balina ennamba z'abasawo naye nalondamu ono ego omukazi yalina koodi simanyi naye twagala okusinza lugamba anti omulongo wa 2 essala tusaba ku buyambi byonna ebyakutuukako yitayitaawo mu bakyala banno ne baleeta 10,000 abawagizi okimanyi nti nno obuzibu bw'okusoma yasinga abantu asobola okujjuza namboola eyo yasinga abantu bana yalina abantu naye waki teyesimbawo tabyagala abantu muganda wange naye mulongo wa 2 essala tujja saba abantu abo oba tugambye tusaba kuki tusaba ku busomyo eno kyatabuse no tusaba ku busomyo twagala okwebaza omwami Bebekul Rasta nakati akedde kunkubirako ebambe ira ku busimu twayita ku campaign zaali zimuwuuba awo yes waliwo abatandise abantabukidde bangambye kati obiyingizaamu bannabyabufuzi ate Bebekulu munnabyabufuzi Ronald Mayinja bw'abazikuwadde n'ozikwata lwaki Bebekulu bw'azikuwa munnabyabufuzi Bebekulu muyimbi ate obudde nange nsaba abantu bajja akajanja mu busomyo yes obusomyo bagenda kunnemesa ofuna obusomyo tujja akajanja mu busomyo tukwata buli ssente ya muntu bulyo yes ne bannabyabufuzi muntu aleeta ssente tugikwata oba wa NUP oba wa NRM oba wa UPC ekikulu kyakufuna buki oba wa PPF yes bonna tubakwata so nga yakufuna buki ssente ekikulu kyakujjanja batutasabulamu na busomyo naye kati mwe mwaga ate bayilawo obusomyo buneno njagala mufune ebintu naye katongo ne producer mutuuke tukole amaloboozi gammwe gayitamu omuntu otunganga ngoma ntuulewo soka katongole jangu oti wano producer atuule wano katebe takajjamu otule kwali emmeeza okole ate omutuuza mu katebe kangu n'obutebe nabugula ssente empitirivu agenda akamenyi jangu katongole wano producer aleeta akatebe katongole njagala ajje wano yegatte kubanoonya ssente z'obusomyo tulina saa tugenda kuleezinga eddoboozi limu tutambulire wamu abantu bakomadde okulaba n'okumbuza bakumbuza entebe leeta entebe gwe twagala ssente za ne ku kamera wali mutereeze banaye katongole ki ekikwasa display gye nagula essente empitirivu omukazi yakola edduuka naye edduuka yalyekolera sikamukole naawe wano tetujjaweera siti tetusobola jjaawo nga wagenda kujjawo tofaayo oba tutuule mu maaso sorry tuule wano akatongole tokikola ekyo ku gawuni tujamu fulemu mwe tuli banoonya okukunafuya yoyo katongole waffe kyekiriwo kaato
batugambye oza kuba ndi osanze tukola ani ono yamanya ebintu diplomatic abereyo ku express nga baliyo ne bamugisha muntu bawini bya nyima boogera discussing ku HIV AIDS ebiga sensi katuli kubiga sensi Busomyo kati ne bino tuli kubiga sensi ne bino bayi biga sensi abantu babereyo nga bali kubiyeyo nga bali depressed asirika sente za poloti bwe bazirya so kadi ngekyeyo tukimutambuliza abantu balina ebizibu omuntu wali yasobola sente awereza sente za poloti buli mwaka atano ku 10 bwe bazirya nego tukyazizayo gereko ayogerako Jayden wejjemwe fitina Busomyo bugenda bungi Igwe tulesasa bo Busomyo nawe muganyo mo okwogera kugambye ajula kundya kyengamba yogera ko nyo toyina buzindalu leka muwe aina akange kale ojja kunkuba eggumba mpola mpola tomanyira katongole tomanyira kuseti awo tuvaawo bubi omumanyi tuvaawo bubi myaka ena tuvaawo bubi era ne kati tujja vaawo bubi nze nkubuulira ne lwaki kakutiisatiisa kaka banga lyonna akulidde mukutiisatiisibwa ono okubeera nange si kyangu anunda bulunzi Jayden ani mukulu fena twenkana emwenkana emyaka I'm 23 he's 30 tugende mmawe kyayogera kituufu obulidde toweza 30 tanaweza tanaweza 30 under 30 yes you're young he's a juvenile but bambi ategeera nnyo Katongo naye lwaki anteeka mba juvenile oba juvenile kale oli youth juvenile yani do you know who is a juvenile juvenile y'abaani y'omwana azza bajuvenile baba bakozi ba bikolobero nga bavubuka bato so kyokola baba batwala mu juvenile prisons before abatanatuusa agenda mu prison kati bamutwala mu juvenile home so bakampiringisa twaki omuteekayo remand home oba malaga kyogera ndi kya luzungu kale oli pedophile do you know who is a pedophile kati kati olwo nze ensonga ekunnyonnyola embuzi bino bigambo by'abajenzi no luzungu just English yes pedophile ye musajja bade nze nno manyi fayiro zino ez'obulungi nga biri bye baali basibako gondi the thing is pedophilia then oli omuntu afuuka pedophile yani ye musajja omukulu ng'akozesa abaana abato yeye bannange kinene ky'omugambi mwetondere azze kusaba Busomyo we are very sorry kale byali bifu naye gwe bitandise kati saba Obusomyo nsonga ya Busomyo kimanye ekituleese wani anti nyanjula bulungi ladies and gentlemen mwasibye mutya mwasuze mutya nze Kayanja Timothy abasinga mumanyi nga Jayden budde buneeno anoonya obuki Obusomyo simanyi wayi bwange gye nabusudde naye njasaba ku bwammwe njasaba ku bwammwe so ndi n'omukulu Katongole Andrew Anderson era nga ate nafuuka di Andrew oli Katongole Arnold Anderson nedda kireke yeyanjula amannya ge kati nodda kati weeyanjule twakwadde weeyanjule wagaanyi amanyira bumanyizi mbwene emanyira Busomyo akatabwetaaga naye neyazze okundeetako ku executive media tubeebaza omulimu gwe mutuusaako tugezaako n'emirimu gye mukola guno tugusosaako mumwa sirika abaana abato bantono naye nze nkulese kweno pano mbadde naye bannange ojjagivaako nze nkubuulira ojjajjawo entebe yo gende saba Obusomyo olemeredde okukola ekyatulesa oli mu kwetoloola ngonyanguya he's a professional ngonyanguya nakulekera kyano tewafuna mirembe yali kyano yali yammwe babiri nzijukira ate amanya gali gakyusa bwe malwa kitegakyuka mba ngenda musiba nti yabba kyano ate yagibba yagina kuba director naye yakukyunya n'ogivaako namwesonyiwa I gave up on this food. Twagata business. You gave up nga bananetabuka. Naye fenna tuli bagundi. Ba owner ye. Kola ya ready and wisdom. Era kyova ya channel tekirizibwa vaawo. Tekirizibwa na katono ye radio. That is a subject for another day. Naye nga tutuuse tuli ku executive media
ensonga buli omu agimanyi egenda maaso. It's an issue of life and death. We tuli ku countdown. We on a countdown. Amawulire gabuutikira eggwanga n'emiriraano. Recently, wiiki eyo ndowooza ewedde nga oba wiiki eno nga tugitandika that Sunday. Nti omuntu ono Timothy Kayanja Tim colleague yali yeetaaga obujjanjabi obw'amangu oba kye bayita bone marrow transplant oluvannyuma lw'okufuna aplastic anemia. So nga tuli wano okukunga abantu bonna, abantu nga tuli wano okubayita twebaza buli addukiridde omulanga guno. People have been very responsive. Abantu bazze, people have rallied to the cause. Yes. Tubebaza cause and yali Anthony General wa Buganda munamateeka omukukuutivu owekitiibwa Daudi Mpanga yagamba nti okujjako nga society eno okukyuka ffenna kasita tubanga buli omwaso owulira entunuusi z'obulumi oli omulala bw'aba alina. It's how we can thrive this society. Kati response eno gye tulina ku guno omulundi erina engeri gyendaze nti Abannayuganda babeerayo bali willing responding. And Abannayuganda nga abantu batwogerako mu nsi yonna, we are loving people, tweyagala. But it's just some few of society norms ebituleetera okuclashinga. Wao tuliyo omwaka guno Shamim n'ojja otunulira ebintu ebibaddeyo mu ggwanga muno. Abantu beeraze okweyagala. Yes. Tunulira ku kyani abantu bwe bawagira ttiimu eyo. Abannayuganda balaga nti ffe tusobola yiwawo omubiri ku kintu kyonna ekiri Uganda. So ne cause eno giraba so ffenna kuzeetambudde since the news since we got the breaking news ku Sunday oba Saturday night. Abantu barespondize bulungi, tubeebaza n'abakyajja tuwongera obbakowoola. Abantu bangi badde bankubira amasimu n'abantu bangi bampereza message. Mulimu n'abagasseeko okummanyiira. But for this sake I will let you go. For the sake of team. Yes. So you are exonerated. Ebyo twabigana ku channel eno wano. Twabigana ku channel eno wano ebigambo exonerated twabigana. Wano twogera Luganda. You are all exonerated. Obeera otya ng'osonda Busomyo ng'obusonda mu Luzungu. Kitegeeza ki exonerated? Kitegeeza bejjerezeddwa. Badde kimanyi mukwano. So badde tokimanyi. Gwe mukwano nkwata bulungi. So nga nako wojjogo abantu nga babuuza ndiwa ki ekigenda mu maaso. Fake friend. Badde baagala kummanyiira gy'oli be baatugatta. Abadde batufudde ba fake friend. Abantu bakedde okwagala okutandika. Nedda buli omu ndowooza tulaba nga tuli mu mawulire twogera. Yes, but that's not Jayden kati leero nfunyeeyo ebiri njala gikuteerako. Kyebaagala. Kubanga abantu badde batutuukirira. Oyo yansuuzayo akakadde, yagenda kupayo akakadde. Abantu ab'enjawulo be tubadde twogera nabo kuba waliwo n'abayuwara bagenda ku sente. Waliwo abantu ne KCCA. Bonna nayogedde nabyo. Waliwo abantu ba GoFundMe. Ejja ekiro abantu bangi abatadde ku sente balinga bana. Bankubidde ne bagamba tuwe linki eyo. Tuwe linki eyo. Neyo GoFundMe ekola. Tambula. Bateekayo. Footman ne bagamba kakuteekeyo akasente kano ke tulinawo akatono. Omwana oyo asobola okujjanjabwa. So people are trying to do concerns from GoFundMe people trying to pull strings together. Tulabe nti ekintu kino kikola ki kiggwa. Tulabe nti we save a life. Sane sirika. So waliyo n'abaali batandika obbibungeesa. Of course nti tiimu yafuna sente ze naye ne twawukana. Sente zaatutabula. Sente zaabawula n'obulango. Nti kati nti kyano ne twawukana. That is malice. That is malice and that is defamation and libel and scandalous false conversations. Chikome. Ebibozibozi ebyanjwa. Tubadde tusaba. Ebibozibozi ebyanjwa. Musiibe bulungi. Katongole.
Noonya obusomyo mu Luganda. Nedda kino mbadde nnyonnyola. Nedda twetaaga abazungu n'organization z'abazungu leka abannayuganda olwadde bonna bakimanyi. Toyise ku GoFundMe okwo kuliko abantu abazungu abakuweereza ssente goza bagera mu lulimi ki? Gwe musiru twetaaga audience y'abazungu sooka obayite. Inform them about what is happening. The scandalous virus. Kati yogera luzungu kali. Kati yogera luzungu. So for everybody out there that is watching today this content or this video, we are here to rally support for Tim here, seated beside me on my left. Tim is suffering from aplastic anemia, and he had a medical checkup done where results showed that he needs an urgent bone marrow transplant, and he has a 90-day countdown that has already started. Right here, or when you see his next content, he's able to move, he's able to walk around, but we are trying to do what is preventive measure, because after 90 days, we don't want to go to the uncertainty, to the ugly bit of it. It's already ugly, but we don't want to move to the ugliest part of it. We want to try and work around time. So we have a GoFundMe, which is moving around. We have a poster moving around as well, where we're sharing numbers to rally support for this cause, so that we save a soul here. We want to thank the people that have come up to support the cause, the people that are continuing to support. And yeah, let's join hands, save a soul. And thank you for everybody that has done something to see that we make Tim live here for some more decades. Thank you. Fena tuli bakozi ba executive media sibula mu closing regards. You close because why would I do so? Because you omuzungu alina okuliyako ekigambo ekiva mu victim. No. Tukozese luzungu gwe wankyazizza. Omulongo babye essala baba akola gundi ezo agambira ddala. Ngobeera ki? Obeera olabi. Abeera ki? Of course he's the sick man. He's the victim. Yeah. Kati ndabo busiru. Ate naawe badokkiriza bakujje ku mulamwa nti kyoyogedde kikyamu. Towekakasa luzungu lwo. Victim yogerako eri abantu. Like elaborate more. Add. Why you die? Add on his words. So to emphasize the point. To exaggerate more about that point. Exaggerate tekitegeeza kukisussa. Tikankisussa ennyo. No. Don't exaggerate. Emphasize. Elaborate. Elucidate. Okay. Yes, sir. Ate elucidate yani naawe oyagala olaga nti gwokola nnyo. Just nyongeddeko kimu ku byoyogedde. Tubadde tukyali. To clarify more about the points that have been put out by my friend Dia Katongole, I wouldn't want to elude the fact that I am such a very good man and a very humble person. I would like Ugandans and other people that are watching out there to, to reunite, tukwatire wamu. So banga ate tusobola okukola ekigenda mu maaso. Tutusizidde wano ku executive media. Nga njaga obagamba nti zomwa tegenda kunzimba nga we muli mulaba. Okitegedde alenze njaga tegeeza. Ate siri muzungu n'ekya tuition nalyako ekitundu. Ate nga si buzibu bwa Eliud nenga ho. Alese. Nedda nkomyawo oluzungu lwange it is a daily data bundle buy. Ndu subscribing a daily. Kati obudde bunene I've used 90% of your English. Era sawa yonna ekigambo ekirala left with 10%. You have used up. Bangambira you have used 100 on your daily data English band. So tukwatire wamu. Kubande kasoke nyini pulira nga njogedde kanene. Otegedde. So njasawa naye tukwatire wamu. Agakwatire wamu ge galuma ennyama. Tunaweza na wiki tulina waka center akalaga nti singa mu weeks tubeera active. Mu wiki 2 oba mu mwezi gumu. Tugenda kwa tumaze kino ekintu nga Jayden ali eri nga kati saala. Kusukuma saala. Kati obudde bunene. Nalabo ko tugenda tuuka nga kusukuma saala. Obudde bunene abe saala. Mugenda kukola mu abe saala. Lairo. Obudde bunene oboba wa saala. Sijinako buzibu batirairo. Lelo mama ajiwayo, mama otajiwayo sala. Esala bonna bansabi. Straight. Yes.
So awe Sala Laido bwe tutuuka ku budde buli ngamba katugenda mu ddwaliro abe Sala baagala bali 3 am abagekando bezikira midnight rush oshegedde abagenda okuma obubaani abagenda okusaliddwa abagenda okukola novena abagenda osoma emisapule abagenda osoma buli ddiini abagenda okwogera mu lulimi olutategerekeka bonna njabba mbaagala obudde obwo yes but so far since tetunabaweza ku ssente yes but so far mama Fina anoonya taata we interview yagirabye eno tetumanyi tannakuba simanyi oba alaba ate singa we yabba ente tetumanyi oba alaba oyo yali agenda musiba nze yamukakkanya ani senge yabba ente ani alagenda musiba yali amumazze go wayamba senga kale bakuyamba obutakusiba totatuwayo yadde omutwalo nga wabba ente yaffe yali amumazze so mwegendereza asiba nnyo waliwo n'abantu abalaba yali agenda osiba abantu bakulu talina ne kampani nene gyeyali agenda osiba nkugambye alina abantu babiri yali agenda osiba tuli mu makkati g'abigeza ayagala siba abantu babiri amateeka nsiba buli kimu. You are the law. Yes. Law abiding I'm the law. Kimu bibiri nga ngenda ku police. Kimu bibiri. Teri kutwala amateeka mu ngalo. Era Uganda police. Ndikira yanti wamwe nnyo tusaba ku ssente za Busomyo. Ku bantu abantu b'endoopi eyo temubala. Abantu bonna mbaloopye. Police ogifudde action. Yes. Police ye gundi bamanyi kodi Kampala awo. Oshegera. Ba OC, ba OB, ba OG. Ba iso, ba giso, ba piso, ba diso, ba wizo, bonna. Bantu bange era bamanyi bagamba era we bandawo kubagamba kati leera wabirani laira sirikale ya sirikale yantuza ko nangamba bemponyeza okutwala mu komera because of this man bantu bangi sirikale yantuza ko nangamba ne lumojja bwabira mu 7 nga tetumanyi emisango nga sango investor wa police so Uganda police ndikira yanti wa muwalulanga abantu b'endopya obangi mbadde nsaba ku katono omwe okundiza guba muki kubenda opyo obungi mumpe tusaba ku ssente za Busomyo IGP aha sonde ku ssente awo tujjeddi ku police nsobola ate kasisi ebagenda kumpa olunaku lwe tugendayo kale abayiwara nabo bage nsobola kati mbadde nsaba tugenda okulaba bakulu ba KCC bagatuwa ku ssente civil aviation nabo nabadde nabakonyi batuwe ku ssente so batuwa Busomyo aba police era singa munkwatirako njabba leetera abantu abalala bangi nnyo nja kweyongera okuwaaba emisango sijjalekeraawo okitegedde ebaloya balina ekibiina ekibatwala balina abakulira Uganda Law Society batuweeyo ku ssente kozesa ku lulimi lwa looyi babaloya awo kozesa mu ku lulimi lw'abaloya bajja bittegeera bitwetaaga noonya ku bigamba era kasambamu ekigambo ssente n'Obusomyo by Uganda Law Society twetagayo currency points 10 currency points ate kyeki tunajja ti tunule no nga nkubuuza ebintu naawe botomanyira ongendemu mpola Law Society twagaji kalubizo gwakuba sokuba tuwe currency points 10 okay buli currency point erimu meka erimu emitwalo 2 kazeka sente sente jako kamera zino sente bannai jako kamera tukwatira kukuwani Executive Media. Focus, innovate, succeed.